Nva kubira senga kulannama wangambye omwagala. Ne musaba ne mutegeeza nti gwe bakunyuddeko wiivu n'aginoonya. Asaba kusisinkana. Bambi nyambo ntuuse yampe ku kyogo. Era mugambye nti baakuloga wangamba baakuloga mbu. Bandogale manteekako omudiboze sikulabangako teri musajja nkwana ategeera. N'ekyo ekyatuuseewo nti oli ku live ate era nkutadde mu lawudi. Ki ekyatuuseewo ku kooti okukunyulako wiiki? Owange saabitegedde nade nzize ku by'abasingle mothers. Omukyala oyo yavaayo mawulire n'agamba nti omwana we baamukwata. Ajati. Kati nganze munnange yava ebweru ebulaaya eyo ngenda okudda ng'omwami yawasa omukyala. Wakomawo nga bbaawe yawasa omukazi omulala? Nga yawasa omukyala omulala. Nga wakigwako omukyala? Naloga omusajja. Nandibya. Nemmanya okukuza omwana kyekitegeeza nenzija nga mbonaabona n'abaana bange. Lungu. Mbonyebonye n'abaana. Kakati munnange nawulira ogwo okusango nga gugenda mu kkooti nze ngugoberera. Kati ne ngamba engeri gye bagenda okuwa omwami bbeiro banaye katutuukeyo tulabe Uganda amateeka gaayo gafuga gatya. Owulira kati bwe natuuseeyo abamawulire batubuuzaako awo ebibuuzo ffe tubagamba we need justice for the little girl. Nisha kuba ffe tuli ba single mothers. Munnange ndowooza tiimu Haji tuba tufuluma bwe tuki kooti ewedde tufuluma nzire mu mmotoka yange nzire ku mirimu gyange emirala. Abantu nga bagamba baluzungu nnyo tiimu Hajati be bano abawayiriza abasajja. Kati one of my colleagues gwe nkola naye bebya single mother project to move on. Batukirira amadala ne bamuvuma zimalaya ziizo n'ekigambo ekinene kyesobola kuyisa mu kamwa. Nange nga naye teyasibye zikweyange era obusungu obumanyi. Nga naye abaddamu kaakati nze ate eyazze okukakkanya embeera mugamba don't shout with an empty tin, it makes a lot of noise, you know. Omuntu atakugasa atakwongera aleke jja tutambule tugende. My goodness. Abantu bagwedde kuzayogera oluzungu atumanyira atuvuma. Waliwo akakyala kaso omwami yasooka okunsikako wiivu naye oyo saamulaba. Ngirondawo. Nga ndowooza kigenda kuggwa. Good enough protection was very well. Good. Kaakati ngizaako mbabuuza what is going on. Bannange ndi tiimu ki mwana? Nisha byemukugana tetubitegeera muvudde ku musango ogwatulese mu kkooti mwoza tiimu Haji ati tiimu Haji byebiki bino sibitegeera. Bannaye mwe temulumirirwa. Manja ayogera nnyinnyonnyolwa w'amawulire ampulisiza nga ki? Nga akakazi kansikako wiiga akakaze kalaluuba ndooza kalalu mukama nansonyiwa. Kale kakalalu naye kagenda koma kunze naalo ngotola nti koti yadde nga mulala agenda ligwira ddala kusako ki enviri omuntu omukulu. Ate awo teva neekubamu ne nga nti akandikwatire ddala mu ngalo. Abasecurity ne banyamba nnyo kuba abaalabe nga nzisiina kyokola abasecurity bamprotect kubanga era nabagamba sigenda kuva ku mazima. Bwadde enviri muzijjeeko ndi mukazi mulungi okujjako wiigi tekitegeeza nti ngenda kuva ku nsonga twagala justice. Ani yakwata omwana Haji no bamutadde twagala kumanya ani yakwata omwana yakwata omwana atibibwe. Nadde nakatuuke waka munnange mba ndi abo abantu bonna ensi yonna nga bandabe nga banzigyeko ekivi. Tulane nga abanna mujjange yaŋŋamba nja kuzikiza nga n'ebyobugagga amaze obbibba. Byonna amaze obbibba abaana abadibiza omusajja n'omugaa nti abaana kyokka yansanga nina emyaka 13. Tofaayo pulogulaamu yo tujja gikola mbadde nkutegeeza nti omukyala aŋŋambye aveeyo mu basawo be. Ajja kutuwa olunaku inshallah. Ono Princess agambye nti wabadde mulungi nnyo nga wiigi evuddeko. Oli mulungi nnyo nga tolina na wiigi. Okay. Undi ne Mayanja nawulidde atyogerako Shamim Mayanja. Mwatu ajjeko kiwiigi n'akyuka n'alungiwamu. Kaakati kanjira mbeera ku live.
era bwe tetunyumya tuli ku live bambi nga bwempeereza abantu nalongo bambi webale tubeererawo abakyala naddala nga ffe abalina ebizibu mukama akuteeremu obwangu n'omukisa tusabirigane bana bano ba Matama Association tebannaba kunkolako bulabe manyi twafuna bano ba Matama Association tebagambwa Katonda akebera mutima ajja kukuma inshallah kakati eyo gye tuvudde ye mukyala bwe bakuliko mutwati bwe swi kyobulanze muko omusajja ebitega byanzija ku nviiri nebeerawo bwenti n'okwekolako nno mukazi wattumba nyumizaaki ndumu nga nkwata ekkuba akajanja k'abakazi nga baŋŋamba mbu bw'ogula simanyi Mark Foundation n'obeera ng'olina ebokisi ya Mark ewaka onyuma bitya nga sikwata lugezigezi nga sigenda sigula Mark Foundation. Mark Foundation etaweddemu mu bokisi nga ngaba mugabe bannaye ekitega nga kyakufuze kikufuga obeera waawo nga toyina kyakkola ng'okwekolako okwagala naye nga olaba kulabe wabula nawulidde obusungu bambi kimaama kale Faith mwawulidde obusungu bambi kimaama sorry Faith very sorry kakati musindike request mumbuuzeeko mulindeko request mala okunoonya wano kwaja ati ndabe oba atunula oba alidde ku mmere oba anywedde kacaayi omukyala maama w'omwaka mother of the year maama w'omwaka guno ekirabo mwekenyini mugende mujja kukola awaadi mugimpe tugimukwange tumukolera akapagazi nenga bwanywa kubeera maama mugumu kubanga munnange bannange mother of the year yes buli omu katayipinga awo Nalongo thanks so much bannaye oluzungu lunamenya olulimi nammwe mukisusa twateesezza nti oluzungu luveemu maama w'omwaka yes mother of the year yes kituufu kyemutayipinga mother of the year maama w'omwaka assalamu alaikum oli otya maama yongezako ku ddoboozi katono obwedda ndi ku live wano ng'abantu mbategeeza nti batayipinge mother of the year gwe tugenda okuwa awaadi ennene ennyo etukomoka neŋŋamba kakubira obabuuzeeko eddakiika emu yokka oba katikiti oba butikitiki 5 bawulireko nti oli mulamu olya onywedde babuuzeeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbalamusizza nnyo bambi mwenna mbaagala nnyo abembeereddewo era neebaza kinoomu sijja kubamenya kuba muli bangi wabula kambebaze nti mwenna Mungu baasobozezza okubaako kyemukola n'okunzizaamu amaanyi kunzizaamu essuubi alhamdulillah Mungu abasasule amiina emukwana naye bongera okunteeka mu dduwa bansabire bongera okuteeka mu ssaala zaabwe era ndaba wano batayipinga Hajja Teguma abasibirango nabuddeyo eŋŋamba kangende ku musaalaba naye najja nnoyiridde ekintu kino Mungu akirimu era nabo mbagomya nti babeere bagumu tuli ku mazima era tujja kuwangula biidin rahman inshallah nga Mungu ye mubezi waffe. Kale mukwano bandabire nnyo Nalongo. Kale nkwagala nnyo maama nsaba Mungu akumpangaliza ate akugumye inshallah abantu njagadde bategeere nti oli mulamu bulungi toyina wakuluma. Alhamdulillah ndi mulamu. Kale maama nja kuddira edda oyo ye mukyala Hajjati Zuura Nakiswi Kazibwe abakulisizaayo mwenna abamubeererawo ate n'abeebazaako abamuteeka mu ssaala n'akakasa nti mubeere bagumu
tujja kuwangula kubaale ku mazima. Kale obyo si bigambo byange, bigambo bya Jati, kubanga nze nno mwebazaamu ak'ensusso. Bannange nze nfumiitiriza ng'omwana ng'ayimiridde mu mulyango awo nga ŋŋamba ekigambo ekinene bwe kityo nnyinza n'okugwa eddalo. Temulaba mbuno ndi kalakopyo. Temulaba mbu ndi kalakopyo. Bakyala biba bimpeddeku. Kale mumbuuzeeko yenze muk'omusajja Ttiimu Nisha atijja baagala nnyo abakazi b'e mwanda z'omukwano. Muli bamaama nnyo. US weno Canada nyo nafunyeyo abantu babiri ne basooka banga nti kasoda kakunywe. Ensonga eyo nenda nga kituufu nnyo. Wangi Daddy Eddie Nalongo kitone ekiriwo. Ndikiriya ki ekiriwo? Kibalina okumanya Jati ye mukyala akyasinze mu guno omwaka, mugaane mukkirize oba muli ttiimu ki oba muli ttiimu ki ffe tetwagala kumanya. Kubanga awo bituuse essaawa zino Gasita yavaayo n'ayogera ekigambo kimu. Nze ndabye olukalala lw'abakyala nabo bavuddeyo okwekubira enduulu ku misango weegityo naye nga gibadde givaayo nga bamu basirise. Nga batya. Nga balowooza nti bakola security y'amaka kumbi baboonoonera boonoonyi. So Jati kyonna kye tuli ffe tuli ttiimu gwe twagala bwenkanya bwa Nisha mpaka gye bikoma. Webale kuba musajja mulungi. Obutasayira muntu yenna mu musango n'oteesa ekiteeso ekirungi. Tweyanza nnyo mwami Eddie. Maama w'abaana ndi kuggwe mukwano. Nalongo gyebaleko. Kale naye gyebaleko maama. Nkaali webale omulimu gw'okola. Webale kusiima mukwano. Webale tulwaniriranga ffe basingo mother. Nkakatako. Nnyo era twetaaga justice for Nisha. Mawango wa Skypins watuukidde. Naye n'omukyala oyo gwe wasoose okukubira essimu. Bannange ekintu nga tokiyitangamu oyinza olowooza lubalaato. Naye omuntu gwe baali balozeeko ne bakkuba omudibo. Yegwe omanya kye kitegeeza. Omukazi ayinza okukuloga n'akkuba omudibo n'aloga n'abaana bo nga toyina wadde obuyambi bw'ofuna mu musajja. Ava byogera wano oyo gwe bajjeeko weege. Omukyalo oyo kyayitamu nkitegeera. Kyakutuukako. Nnyo n'amaanyi ate mu myaka emito. Bannange. Kati omuntu ng'oyo. Era nange bwe kiba kisoboka nteeka ku ssenga kulannama. Naawe oli bubi. Ennyo n'amaanyi. Inbox me nze nja kumubafunira olunaku mbavuge mbatwale. Nkaale. N'ensonga ntono. Nkaale Naalongo. Kale maama nze muko omusajja mbeera open. Buli muntu bw'ati. Yenze. Kale mami mbeere bulungi. Bali ba Matama Association mbalumya obulamu balumu. Wangi maama w'abaana ddako. Obeera bulungi mukwano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Gyebaleko Naalongo. Kale maama w'abaana naye gyebaleko. Mukwano ndi musanyufu okwogera kukko naawe olwaleero. Ye maama. Ya mpozi neebaza nnyo maama kulannama senga kulannama. Nze nabeera maama wange oyo kuba yafumbirwa Wankima ate ndi Wankima. Ava kutwala ekutiya erole y'emmere n'agikuba ebweya. Bambi mwebaza nnyo kubanga munaaye naye mukyala amanye embeera omukyala gy'alimu. Ya kakati Naalongo mukwano nze mbadde nsaba kubuuzaako era nsima nnyo by'okola buli kaseera mbeera nninda Naalongo agenda kwogera ki ku nsonga eno ninda Naalongo. Bambi webale nnyo omulimu gw'okola. Banaye luli nasanyuka bambi ng'owa Ajati Zula bambi kahaaga. Neŋŋamba bambi ng'ali awo mu kiwubaalo naye bwe wajja bambi n'asanyukako. Bambi webale nnyo okubeererawo mukyalo oyo. Ntusiima. Buli Munnayuganda yenna ate nga n'omukyalo oyo bambi naye abeere mugumu. Kubanga ekyamazima amatuufu
nze neewunya nnyo okubeera nga omukyala kwegamba gwafuuka ate musanga ate omukyala okuvaayo ate okwekubira enduulu okitegeera abazadde abalala bambi kwegamba ye yayimirirawo nga ye maama w'omwana kuba naffe tulina abaana abawala naye mu butuufu omukyala oyo bwe yayogera natunuulira ekyana kyange kijjamira ne ŋŋamba bannaye kiyimirira kitya bannaye ne ŋŋamba kiyimirira kitya ne kiŋŋamba ate nga kiri ku sitepu faaza waakyo kwegamba bannaye mutuufu nawulira nga nze dda nesisiwadde naye nga tumwebaza okubeera nga yavaayo wabula kinkwasa ensonyi okubeera nga ate ne bakyala banne bambi ng'ate bamuvuddemu mu ssaawa envannyuma ate nga abandi badde bayimirira wamu naye naye ekkumi terikyawa omu naye weebale kuvaayo kuba nze nyimiridde ku ggwe ekyamazima nange nali ntidde nenga naye mutuufu ekyamazima abatuufu ekituufu sikimanyi naye kaninde Naalongo ye kyayogera olunaku olwasookera ddala nasooka nengamba kaninde Naalongo kyayogera ku nsonga eyo waliwo mu butuufu ebintu byokola waliyo abantu ababeere ne bagamba Naalongo agenda kwogera ki ku nsonga eno okitegeera so tukwebaza nnyo webale nnyo webalire ddala tuli mabega ga Hajati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bye mama. Naalongo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bannaye Naalongo gyebaleko. Naye gyebaleko. Kale mukwano kakati ngenda sooka bannaye okwebaza Hajati okubeera omugumu ennyo ddala kubanga akaseera kano ka muntu kubanga kawansi okusinziira ebigenda mu maaso naye bw'abanga akkiriza n'asigala ng'akyali ku mbeera eyo n'enjogera gy'ayogeddemu n'agamba nti amazima weegali era g'ayimiriddeko olaba nti mukyala ali ku kituufu kuba omulala aba yabijjamu dda amaanyi ng'alaba okunyigirizibwa kw'amaanyi nga ne gy'alaga talabayo abantu balema okutegeera omukyala oyo naye nze namutegeera lwaki yajja mu midiya Naalongo ewaffe ewaka e Uganda nti okuvaayo ofiibweko naddala mu mateeka bibeera ebintu bibiri era ng'omanyikibwa mu bulungi oba mu bubi oba ng'olinamu akasente kati ye bwe yamala okulaba obunafu we bwali ne byali bigenda mu maaso kuba talina kyeyanyumya nga bali tebakinyumyako era byonna bye yanyumya nabali baali nga baddamu bidde kati kuba nalabako omwana w'omwami oli bwe yali ayogera n'aga nti we baali bagenda okuwa muzeeyi bbeero maama yayagala ave waggulu ku kalina yeekasuke wansi Naalongo nga mu nsi olina omwana oba olina abantu ab'okufaako ekintu ky'osooka otunuulira bwe bulamu bwo ne bali obalese otya naye omukyala we yali asaliddewo yeekasuke wansi ave mu bulamu bw'ensi eno ng'atunula agamba omwana wange alintunulako atya bano baganda be balintunulako batya ngenda okufuuka ekisekererwa eri abaana bange Naalongo teri kisinga kuluma mu bulamu bw'ensi nga mwana bano abasinga abaleekaana abakola kyawo bonna awooloolo naye nabo basiriikira mu bisenge gye bali bwebabanga ddala ekika kyabaluma kuba Naalongo bw'obanga ofukamira wonna w'obeera oli kabeera omusajja tabaayo obulamu bw'oyitamu ku ssaawa eyo ng'omwana agenda okujja obuyitamu waali aba talina kyasobola kukuyamba kati abo bonna abatunuulira omukyalo oyo ku sayidi endala ye ne yeerekerera n'agamba nze kandeke ensi enjajinge nga bweyagala naye nga sijajingiddwa baana bange ate abantu ne bava ku mulamwa ogwa kiki ekiriwo nti ekiriwo si Hajati si Haji ekiriwo mwana kwasama byandaga muntu oba kati zibakkirawa kati nze natunuulira omwami oyo omu oyo akulira eyo eddiini yaabwe
ng'ayogera naye Nalongo buli lw'olikola abantu ebintu Katonda tagenda kuvaayo ajje akweyoleke naye embeera gy'oliyitamu eriraga kiki ky'oli. Era n'omwana omukyalo oyo nti ayo ayambala amasuuka gaga ebibombola ge twavaako. Nalongo naye ekiseera kirituuka ayambala essuuka ezo suuka nawe zino ez'abalugwala ze baayisanga 7 peya. Yayitidde ku Mirembe bedding z'omwana oyo. Mirembe bedding wa bbeeyi naawe takunjubuka oyo yabadde n'okunjubuka akunjubuka. Kaakati era nze bwe namulabye naye ntunula ate ekizibu kye tulina Nalongo mu nsi teri mukyala ayagala kulaba munne ng'amusingako. Kati bwe Nalongo n'okunyonya akabina nze kinnuma kubanga nina kati Nalongo anyonya akabina kuba nze mba sikayina. Ate ffe Katonda yatutonda abakyala Katonda yatutonda nti ebiseera ebisinga tetwagala muntu atusukkako ate twalema okukkiriza. Kati olina otunuulira obutunuulizi omukyalo oyo ndabika gy'alabikamu na buli kimu awulira bubi nga buli kyendi kimunyiiza. N'agamba Nalongo atanoga nti lwaki ate yakula bulungi kale kalemu naye ate teyalikuze bw'atyo. Kati omuntu n'asigala nga ye mu mutima gwe alina ekintu alina akasajja ku mutima akamukulirako. Bw'otunuulira oyo omukyala ayambala amasuuka n'otunuulira gy'avudde kaweeremu eyo gye yalinga mu kuyimba amaloboozi gye gaagaanira wano waali era owulira ng'era zaalinga mbiranye. Naye omuntu gw'otamanyi omuntu gw'olabyeko gw'owulidde kuba teyamulabako omuntu gw'owulidde obuwuliza olunaku lumu gw'otamanyiiko omuteekako otya effutwa otuuka ku sseeryo. Agakatonda gw'otamanyi si mwana wa kitaawo kati nno gwe naye nno mulina kye mwemanyiiko naye oli omukyala talina kyamumanyiiko. Olabye mulabe gwe lwaki obeera omuteekako effutwa otuuka awo. Kozi kati nabatunuulidde ku kooti nga muli ku kooti ng'olaba abakazi bonna abaleekaana nsi yagaana. Kuba tekwabaddeko omuntu w'amakulu. Ani amututte? Nti musango ki? Addanga 9? Terunamanya musango naye addanga 9. Ani akirimu? Ani akirimu? Nga tekyensanyusizza. Kyenva mbuuza ne baŋŋamba bwewo tobadde bamututte dda. Kale bannange ye omuntu ng'abonyemu. Ate ani omulala gwe bakututteko? Mbw ate ali enisikeni bamukutte. Nabirabyeko ebyo nga bagamba nti bagenze ne bakola oba effujjo ku ddwaliro ly'Ensambya. Oba balina munnaabwe eyafudde accident kati bo we bagenze ne bakusinga abasawo nga balowooza nti abasawo batakoze kimala munnaabwe n'afa. Naye kati bwebityo bwe nabiwuliddeko awo kuba amawulire. Naye bonna katubasabire omulungi n'omukyamu kati abo tusobola bategeera. Amasaasire omulenzi oyo bambi kuba abamulwana bangi. Teriyo Nalongo teriyo muntu abantu abasinga mu nsi kuno tewayagala kulaba nga munnaamuyitako. Kamubeerewa naye ffe tujja kuggwamu maanyi Nalongo omwana wabanga yavaayo. Gyenva ne baŋŋamba taliiyo nenvaayo. Ekituufu kati ffe katutunuulira omwana eyagamba maama w'ekituufu nti maama gundi ne gundi abadde ampisa mu mbeera bweti. Ekyo kyo sikivaako kubanga omwana ye yagamba boogere kabakole ki ate omanyi lwaki Nalongo n'ekirala lwaki nagumye.
omusango guno kasita gwabadde mu senior state Anthony not si muntu nti oba addirira so oba ki naye is a senior. That means nti yasoma obwa lawyer n'abumala so n'agenda state abanga boolaba omulamuzi kubanga state teyaliyimiridde mu musango ogwo ng'alaba bintu byaki wamaaliye ne bamusibe bamututte simanyi che abantu 27 annange kubanga bangambye nti obaddeko ekatwe mwami wange ng'ommazeemu amaanyi tebakunsibeeko ggwe bamuleke n'agamba ki oba muyinako embeera ng'omuntu nga kinnumye kyetaagisa ki omanyi nti nze nva ku Fangoni simusanze kati mbawera oya wange kankuwe nze gwe yiyo omukubi wanja nze ndi waka tomanyi nti luli bajja okubba abaana bange kati ewaka ndiwo bwomu bonna nabatutte nabatutte busaabala waba bannaakadde nzekka bwe nti kuba nafa Alex taliiwo nzekka najjawo abaana ewaka kubanga bajja buli kadde bwe bakolagana no neighbor wange buli lwenvaawo nga bajja balimbalimba abaana simanyi mbatumye bino yuno nembajjawo kaleka banaye gavumenti eno naye egenda kutusobera nze kambabuulire wanji wamanyabo wanji sebe oba sebe oba nnyabo nze Sam bamusiza Nalongo nange bwentyo taata obulamu bugamba ki ekyaddondo obulamu si bulungi n'akatono nze nje njogera ku alien skin kirabika muntu wo mu mukwano gwoba muganda wo ndi muwagizi we ng'omuntu mwagala ng'omulenzi abadde owa ghetto ne yeeyiiya nga tumulaba n'abaako kyafuuka just ekyo nange munaaye bwe nalaba omwana oyo nasanyuka nnyo nengulira ne famire yange tiketi 5 naye nga simulabangako ng'omuntu nembagamba mugende nga ndaba nti mwana mulungi naye ate kino ekibaddewo ekibaddewo ensinuulidde okuva ku makya ndaba nga tikyawe
kati mwe bakwano be mwali badde mu mugamba konti yete ekyo tikirungi bannange. Lwaki nze mpulidde buulizi nti waliwo omulenzi yafudde. Naye yafiiridde mu kikomera. Bagamba yafiiridde mu ddwaliro. No, okay, accident yabadde mu kikomera. Nze siri Uganda kale sisaagala nnyo okuteekawo mbeera gye simanyi bulungi. Bagamba accident yabadde mu kikomera. Kati bwe baatuukidde bongera abantu Alien is extremely intelligent. Omusajja oyo wa magezi nnyo nnyo. We yatuukidde n'agamba omutono kati mutwale mu ddwaliro kitegeeza embeera yabadde mbi. Kati bwe batwala omuntu mu ddwaliro ng'afunye accident. Alien skin si basaawo kitegeeza omwana oyo yabadde n'intano bleeding kubanga alien skin akyogeddeko. Kakati bwe balituuseeyo ne babagamba nti omwana ono afudde. Singa alien skin gwe basse oba singa alien skin yafiiridde mu ddwaliro yayina abamuwalana bangi. Okay? Abatamwagaliza bangi. Naye ate ono omwana abadde tebamumanyi. Kati eddwaliro terisobola kutta bantu. Kati bw'agenda n'akola effujjo ku ddwaliro n'akuba abantu n'akuba abasawo tekijja. Naye nga yabakubye. Ati kakati ffe tetumanyi naye nga statement era ne poliisi gyeyogedde nti yakubye abantu abo. Omanyi taata w'abaana kankubuulire nze ndi Uganda wano. Uganda wano omuntu nga yakwezinzeeko akusalaganyako ebigambo by'ayagala ne balwanira e Masaka agamba gwe wabaddeyo. Kitoofu. Nze sikkiriza nti alien skin yalina gwe yakubye Agnes nga bandaza akatambi ng'akuba. Naye statement z'abadde akola zibadde zitiisatiisaamu ng'ate ali kugundi ku TV manya ng'ali ku kamera. Wamma omwana oyo yaliyose n'afa eyo enamba nayo twagiwonye. Bulumi. Mugyeko yonna alongo. Tatiisatiisa nti ayagala naye omuntu ng'ofiidde omuntu gw'obeera naye. Bayinza okuba nga balina bwe bahandulinze obubi nga ffe situliiyo. Ja naye kakati ekikulu ekibeerera nti abantu bano batandika okukyawa alien skin be tabyetaaga. Ebyo ebya sipapa tabyetaaga. Okitegera n'abo. However, ensonga enkulu ennyo ky'obalaba nti ntera nnyo okwogera si nnyo naye kati guno gwakubire nga njogera naawe. Ekintu kiri eky'omwana oli. Ono omwana gw'olwanirira sigukale era nkwebaza nnyo bandi kubanga olina olususu olulinga olw'eddiba ly'embogo. Omuzungu akiyita thick skin kubanga abantu bakwatakinga abantu tebakola nawe osigadde ng'okyali muntu mukakkamu. Kale bambi ekitono enjogerewo katono dakiika 2 zokka. Yogerako sebo. Alien skin waliwo video erimu ebadde trendinga nga yabaddewo nga banne bakuba abasawo egundi ensambya yabaddewo mwenyini nga waali ebyaddala. So ebintu ebimu nange nabadde nkyakibuusabuusa naye namaze kulaba video badde kwekali nga kateyakubye lwaki bamukwata. Anti kati already eri bagurupu ye yaba hate kati already we baba bamuleeta ye gwe mutwe n'amadde amawulire gano nkoze bubi bambi. Kituufu yabaddewo era yabadde ayinza okubeera ne wodde ennene kubanga bakubye abasawo n'aba security. Kavidiyo ko nga naye kennyini waali kiringa olaba Bobi Wine bagamba yalina otowa wodde eri abavuma abantu yayinza osirisa naye ddala yabeerawo nga yavuma. Kati ebintu ebimu so kati amazima kati alien skin bwe baba bamuleese bali abala bayinza basobola okujja mangu naye kati bwe baba tebakutta alien skin naali basobola okweyongerayo. Kati alien skin ayinza okuba nga yenkwaso. Bambi kinnumye kuba mbadde nva ku fango nsimisana ne bangamba taliiwo. Byebyo naye nga bamukutte naye nga byebyo. Nze kyendowooza byebyo byange mbadde njogerako katono wano. Nze kyendowooza ekikwasiza alien skin kibadde nti accident yabadde mu kikomera kye. Ekikomera kiki ey'engobo kati yabeera prime suspect alina okugenda yanyonyola poliisi accident oyo yabadde bwetya kuba naye yabaddemu mu kikomera. Ekikomera kiki
either tebasobola kukola kintu nti yabadde accident kiyinza okuba attempted murder kiyinza okuba nti yes accident yabaddemu akomentize n'agamba nti accident yabadde bweru Uganda tebitegerekeka buli muntu ayogera ekikya n'ayogera ekirala abantu be Uganda baali bansazeeko ebigambo nze mmanyi nti mpozi nga maze kulaba nga aliyeni akuba yennyini Nalongo yo Uganda bweto bweyimiridde Uganda ngimanyi naye we bali kubeera mukyala mulungi oyimirira okulwayagala n'afuna n'abajulizi ne fayiro ne bagisanctioninga nga togikolangako Nalongo nkwebaza okuyimirirawo ku lw'abantu oyimiriddewo ku lwa Zuula Mukama akukuume amiina wabaddewo ate santeeseeko yogera mami tulima kale mbannange mbalamusizza bassebo ne bannyabo amiina webale nnyo naye mpozi Nalongo ensonga nze mbadde nsaba oleme giwakanira teawuka nnyo ku muntu waffe owa Tinti Awera impunity omanyi omwami oyo yatandika naye mulungi nze njagala kuwewereko ekizampa abantu bano bonna abali mu gavumenti obasemberera naye gwe nga tosiiwuukanga mpisa gwe ng'okyakuumya empisa owulira okyakuumya empisa nga Nalongo tosiiwuukanga mpisa abantu abamu abo be bawaako ku bifo ne batandika okusemberera ku banene mu gavumenti they start behaving like balina impunity muntu kyagenda mu ddwaliro mulimu abalwadde abalala abasawo si ffe twabasomesa okusoma obusawo si kyangu okuweerera omwana obusawo si kyangu we have to respect ffena twafiirwa abaganda baffe abantu baffe naye okukuŋŋaanya gurupu n'ogireeta mu ddwaliro enkuba omulanga buli eyabadde mu ddwaliro asibibwe buli eyabadde mu ddwaliro tulina okukomya impunity n'effujjo ebyo bye bakoze bye baba nga babikoze tebyawukana bamuyimbi wange ne mu kivulu kye ekyali ku Freedom City ekyakanyiza akangi nasaba bange kati bambi saagala kuwulira muntu ng'agamba bw'atyo kinnumya kiba kibi okusalira omuntu omusango naye Nalongo tewali asalira Alien Skin musango naye nze nganza omuntu kyenjagala okugamba Alien Skin naye ati takiyamba kuba kati emmotoka teriiko namba puleeti kwegamba tebimuyamba naye ng'omuntu afewakizibe tulabika ng'abalalu naffe Nalongo naffe twagala kwogerako akuuma omutonzi kale taata Nalongo kati nze njogerako webale kubeera na mutima mulungi webale kuba mukyala ndi mukyala kifuba kinnuma kyannyonoona obulago mbeera wano lambitale naye nkugoberera nnyo mu kyokola webale nnyo webalire ddala webale obuntu bulamu kubanga bannange saza olina sizituukako omuntu nannumba n'avumanga bw'ayagala ne otunula butunuzi olumu njagala mpite mu ssimu nga njabika naye Mukama yakuba omutima ogwo yebale nnyo ekirala bw'oba olabye twale misikirini yajja nnyo wano London ne tumwagala era ne tutambula naye era ne tuzina mugamba kakkane Uganda eyagala kukakkana n'abaana abo bamutambulirako kati bwe bakola effujjo balibalira ye akendeeze ku baana ekikomera kisigazeemu abantu ng'alinamu abantu abamala kubanga abantu bwe bakola effujjo baliteeka ku ye okiraba mukwano ate nga bwenne fitina abantu bamutunulya nnyo omwana avubuse yajja mangu n'afunirawo abalabe bangi nze ebyo bye bigambo byange n'ensanyusa okulabako kuba nkwagala nnyo ikwasangako ku live naye Mukama mpadde omukisa tera kuzikola naye leero naledi nasuubiza abantu ng'aja ti njagala ababuuzeeko laba bwe mbadde nga nakavamu aja ti obabuuzaako nsanyuka omwana najja ng'azunga n'ebintu ndabye aja ti obutamusanga oyo mwana bamuzaala Ntebe bwaffe wali kubayita ababiri mumanyi nnyo bamaama be mbamanyi buli kimu nkimanyi naye Katonda atuyambe wabeewo amazima bamusazeeko ebigambo bingi nnyo naye Mukama atuyambe wabeewo amazima amazima tunoonya ga mwana
abantu benna tuliwo okufuna abaami ne batulabirira bw'oba oli wa kisirani ng'omusajja teyakuwa kintu aye tegujja kufuuka musango eri Naalongo Katonda abalasi nakamu kabaliko twagala justice for Nisha. That's it. Mukama akunkuumire nkwagala nnyo nnyo nnyo. Basazeeko mobile money ate yanifunye zetuweereza anti zofunye neti zemme bannange tuteesa temulekaana nnyo. Kati ani ayogera bambe? Ani ali kwogera kati? Kelvin Kayanja sindika request z'amawulire ge bansanza ku live mpulira n'omutwe gunnuma afunyemu buli kizibu kati. Kyokka omwami wange ayagala aliyeni sikini bitya. Bannange bamulabyeko ekatu simanyi nti mitawaana gyagudde dda ku kyalo. Olemu ebyo Naalongo bijja kuggwa Alien naye kati abamuliko Kaka abantu bambi muteese nze kati byampeddeko ddaka mbabuulire ekisinza okunnuma nti nva ku Fangoni. Naalongo ku Fangoni baafiirwa muganda waabwe naye ebinnabategeerekeka bulungi naye inshallah bijja kugwa. Ekyemanyi ku Fangoni essaawa zonna kamera zaabwe zibeerawo era bwe baba baagadde otulaga amazima ge bajja gatulaga ebyo bijja kugwa. Ekyemanyi eyafudde abadde talina muntu waali naye obuzibu mu Fangoni kozze nga bubadde bwa munda nga ffe tetumanyi ebirala byonna baakuba kitale tuliddeko nga baakubye omusawo mu ddwaliro bakubye abasawo oba bakubye abasawo bakoze bubi kubanga tolina buvunaanyizibwa bwa kukuba omusawo kubanga omusawo si Katonda. Mumanyi oba babakubye wapolisi bwayogera ate neggulo nawulidde Alien agamba nti naye alina ekigambo kye yayogedde nti oba obigaseegase bisobola kuba nga si birungi naye buli omu aba afiirirwa asobola okwogera ebitakwatagana naye nga byonna bijja kuggwa. Kale aja titatya ebyo bamukola na Yesu baabimukola naye kunkomeekereza abamusinza Katonda era bamanyi nti Yesu yasinga kiro na misana be bakeera ofukamira naye nga kuliko abaamukomerera kyokka nga baali banne. Wetuli tulaba ate bijja kuggwa ate essaawa yonna we biggwera oba biweddingamba oba bakutte Alien Skin bajja kumuta oyo muntu wa muwoozi ne Bugingo senga naye bamukwata bonna bantu baabwe bajja kubata abo tebalina buzibu. Singa abadde bakutte muntu mulala wandyeraliikiridde nze mbanjagala amazima saagala boolese nti muntu wamuwoozi oba Museveni njagala boolese amazima nti yakoze ekikyamu nti ye oba teyakikoze naye byokugamba era bijja kuggwa. Accident zibeerawo buli wamu Naalongo mukwano webala otuweereza nene muntu nnyo ayagala amazima ne gabeera amazima waaba yakoze omusango avunaanibwe waaba teyagukoze era tutegeezebwe nti teyakoze musango kubanga woyogera Bugingo bamukwate kubanga newe wafiirayo abantu naye tebamukwata. Ekya Bugingo kubanga wewe wafiirayo abantu munnange naye alina engeri yamalirizamu ebintu bye naye ate ekisobola okugamba nti oba wa Bugingo wafiira abantu ne Alien Skin wafiira abantu waliwo ekitali kituufu naye Mukama ajja kitulaga. Waba yakoze omusango avunaanibwe waba teyagukoze naye kyemanyi oyo omwana agala nnyo. Banaye osiibye ota mukadde
ekirunze ebyaddala Nalongo nkwagala nnyo ina engeri gy'oteekamu ensonga n'obeera ng'oyimiridde ku sayidi ennungi like omuntu yenna alina gy'asobola okukola ki gy'asobola okutegeera kusingira ddala kuva dda nga nkuwuliriza advice ogabira abakyala n'abaami n'abasigadde nendabira ddala ng'ebintu by'oyogera birimu amagezi ng'era omuvubuka nga nze nsobola obbiwuliriza nentwala time sitera nnyo kuwuliriza motivation speaker yenna naye nasalawo ne nga Nalongo ebintu byayogera biyinza okunyamba nze nga nze mu maka gange oba mukyala wange oba omulala yenna naye ng'ovudde ku ekyo waliwo omusango gwa Hajat nayimirira mu mutima gwange ne mpulira nga oyimiridde ku sayidi yange yennyini ekyo nkivuddeko ku nsonga ya Alien nze politically sikwatagana naye mazima politically mu byofuzi sikwatagana naye nze njagala nnyo Kyagulanyi ate saagala nnyo omuntu amuwebula wabula bwe tubeera nga abantu abakulu oba nga twagala ona inaka eko aliwaina nga twagala ensi yaffe egende mu maaso naffe abayimbi baffe babe nga bayimba bulungi Nalongo oyagala nnyo Alien Skin mukwano gwo naye mbadde njagala nange nkweyo ku magezi gamu gokka onaafunayo obudde kimanya ajja kukomawo kano kasango katono ke bamutaddeko phone safety kaba katono avaayo bagambye nti ogwomusindisiza weruzira abbye essimu ebalirwamu emiliyoni 3 naye ekyo nakyo tebikola makulu kyembadde njagala kuyiga omuntu anti amateeka tegakola bwe gatyo ngera obimanyi nga mu mateeka obaddeko mu kkooti babadde bangi bannange muleme okukubira sayidi eyo naawe tuli mukwogera waneno sitadde mu feeling beeramu naawe bwongo ndi mukwogera ne Nalongo mbadde nakinjagala omugamba nga nze kakati Nalongo anayenaka eko Nalongo wakuba nti oli ku ssimu tuwulira nyumiza ffe abaliwo ka advice kembadde njagala okuwa Nalongo nga mukwano gwa Alien Skin n'abasigadde abalala abayimbi ka advice kembadde njagala bw'aba avuddeyo mu kkomera agenda vaayo mu kkomera nga mwenda eyo kiwaddirwa agenda vaayo akitegeera naye mbadde njagala ofuneyo obudde anti bamulimandinze baba bamulimandinze kale wona waviirayo njagala ofuneyo obudde oyogere naye omugambe ebigambo byange bino bibiri nga gwe nawe omukyala banaye ono alinganga ateekamu feeling sipika mbadde njagala ofuneyo obudde wamma nawe oyogere naye omugambe nti asobola okuba nga si mubi wabula abantu babeera nabo basobola okukola ensobi kutegedde bwe baba bakoze ensobi tebeerikodinga kubanga ekyaleese obuzibu weerikodinga kutegedde ebintu ebimu tebabiteeka mu kamera bisobola okubeera nga kabuli naye nga ekibi nga kikyogerako ng'ekibi kutegedde so omugamba lisa abaana be baba nabo kubanga boyogerako si babadde bafanga nga Alien tabamanyi Nalongo kati just go otademu olaba mu bempunti advice eriemu nti abamubaddeko ku video ekisooka naawe oli musajja Alien Skin musajja tomutya tomusobyangako lwaki ebigambo by'otuma Nalongo gwe tomutuukirira n'obimugamba kalatenze musangewa akutuyingiza muri buli kimu kakati wano bataddemu feeling walugenzeyo n'akuva ate nze njogera ne Nalongo ono ataddemu feeling nze njogera ne Nalongo bane temuteekamu feeling saagala oteekemu feeling siinayo insibuto oba sivumyeyo muntu n'omu oba sikozeeyo njogedde ne Nalongo nga nze
kulwange engeri gye nkirowoozaamu ate so tombuulira kiki kye nina kukola gwe nyabo njogedde ne Naalongo nga omuntu amwagala afolowa we soogera naawe simanya Hindu n'abasigadde abalala ekitegeeza waba ayagadde akitwale waba tayagadde ate edisirika waba ayagadde akikole waba ayagadde akikole waba tayagadde ng'alaba kifu kyemugamba kikedde buno kirowoozo kyange si kirowoozo kya buli muntu nze njogedde nga nze engeri gye nkirabamu nti abaana abo basobola omuleetera obuzibu kitegedde mu bintu by'okusaagasaaga ne bamuleetera obuzibu siina nnyo gwe nnyinga gamba nti nomulumbye oba mukoze kino oba mukoze kiri anze mu music industry ye mwagaliza birungi byonna byayagala wabula paati endala tetukwatagana politically kitegedde naye mu music mulala nnyo kuki mu politics so saagala nnyo ate oteeke mu feeling nze njogera ne Naalongo njagadde okwogera kubanga Naalongo motivational speaker wange nze ng'omusajja naffe tusaba kubuuzaako ku Naalongo naka kyongambye nkiwulidde mukama wange tweyanziza kibadde Naalongo osiibye otya maama gyendi osiibye otya maama munnange omukazi avuddewo nze nga simulabyeko simuwuliddeeko ng'atubuuzaako amaliriza nakubuuza mukwano maama kale kakati ku nsonga eri mu ddiiro Naalongo nze nange mbadde nsaba kubanga Naalongo eddala ly'otuuseeko osobola okutuukirira omuntu yenna n'omuwa amagezi nga bw'ozza otuwa amagezi ku basajja baffe ku bantu baffe nti amukwate bwe muti nze nange njagala okwongeresa ku ddoboozi lya Ivan bambi bw'oba osobola tuukirira Alien Skin abantu bagenda kukola ebintu mu linnya lya Alien Skin bamalirize nga Alien Skin gwe tubulaminga kuba tuzze tukirabako olaba Naalongo ojjukira bwe bakuba abavubuka bwe bakola olutalo wali ku kisaawe bwe baali bagulawo ekisaawe naye abantu tebaatunuulira muntu ng'eyakubye omuntu eŋŋumi era baakizza ku Alien Skin kati singa bamuba musobola omugambako eyo eggaali gy'atambula nayo oba oli awo ebihevinga nga ye kuba ye ng'omuntu bw'oba omulaba ali hambo bw'oba omulaba by'ayogera era ne byakola byonna ng'olaba bigatta ku nsi yaffe naye abavubuka bano kati ekinenyeza Alien Skin kubanga obutambi bwonna mwe muli olabanga ebigambo bw'obigattagatta oyinza okwesanga abantu bamuzaako omusango naye nga kyembadde nteesa bambi ekyo ekyakoleddwa ku ddwaliro nze nange kyannumye kubanga wabaddeyo abalwadde abalala oluusi waliwo abali mu kazolite oluusi waliwo abagenze mu gundi wa eyo gye bateeka abali obubi kati ekintu bwe kityo ne kibeera ku ddwaliro of course toyinza nakubala abantu oluusi bayitiddeyo saawa eyo naye nga mbadde nsaba kati nga gwe wooyina eddoboozi osobola okwogerako naye taata tumwagala mu music industry tumwetaaga kubanga ffe abaamuyimusa nga abannayuganda okutuuka waali bino byonna Uganda nga bwe mwamuyimusa era bwe mwamukyawa olw'okuba mulaba nti gyali si gye mwali mumwagala weebale nnyo Abannayuganda muli bambwa nnyo Abannayuganda muli bambwa maani babi nnyo olwaleero Alien emisango gyawere nnemba nagyo nze mu mutima gwange nina okukkiriza nti tannakuba ku muntu yenna Naalongo tannakuba fennakuba abantu Uganda basobola okusosonkereza nze mundaba wano singa nalina abantu basobola okukuba omuntu singa nakattayo omuntu ng'omu ng'asobola Naalongo tewalaje bo be babwekoledde Naalongo waliwo videos oba tonnabakula babwekoledde Naalongo oba tonnabakulaba video Naalongo kusaba kuteereyo mu inbox yo Naalongo kati abalabyeko agenda kuteekawo ekiddawo singa baba tebamuwadde bubuuti gyayagala ekizibu Naalongo kyojja okuba nakyo kuba oba oyagala sayidi tekola kikyamu bakubye abantu Naalongo abantu be yabadde nabo bennyini okitegeera oba yakubye basi yakubye
ebyo byonna vidiyo zomwogera nazirabye alien skin ekintu kyeyakoze ekibi ekimulaga nti yakoze ekibi ekintu kye bayita ofunza omusawo mu kasonde kyekigambo bakubye n'owa security n'agwa ku ttaka omukubira ddala owa security webaza oluganda sirumanyi bulungi naye mukama akwongera omugisa nalongo webale kulwanira nisha ndowooza ondaba mu kabokisi naye nalongo nkubulira omuntu wa wano muzibu omuliwo emmere muzibu naye ate baleme kuwogera ngu alien ekyo kyasoose kukola tebakikolangako abalala tuze tubiraba bingi wamma kati obwedda gwali ku internet mbuulira bu video obwedda obufuluma alien yakoze eki alien tabadde nakubaayo nze nabirabye baana bwe badde bantu balala bebikutte alien abadde agamba ye ekintu ekyayogedde kintu kimu ngwayagala omwana akomewo n'ebitundu bye byonna bikoze eki gyebiri abadde abyogerera waka naye okugjako abantu ba wano bajubisa nnyo bannange muyinza n'okusibya omuntu naye abadde tabiri skin yagenzeyo mu ddwaliro ng'omuntu yakafa video bamugamba asayininge n'agaana sayininga okitega yaganya okusayininga babalagidde ddala nga video ebakwata nga alien waali mpola mikwano gyange twogera mulina ekizibu alien kyokka sikuba leero wano musalirizamu naalongo sikulimba gw'olina ekizibu kituufu alien skin yagenzeyo mu twogere ekituufu ekyabaddewo kuba kwebiri ku social media bitambula fena twabirabidde ku masimu empola nyabo kati gombe mbuulira alien wamulabyeko ng'akuba nedda nalongo akatambi akasoose alien yabadde ng'aduumira ng'agamba twatutta omwana ne tumutwalayo mu ddwaliro kale bw'aba afudde ba accident yatuuseewo neffe tumwagala ebitundu bye byonna weebiri n'agamba ntuuse mu ddwaliro nga bansayiningisa ebipapula byesikola ki byesitategeera n'omulambo tetugulaba kati twazzeemu okulaba nga batadde bali ku ddwaliro bakolerawo fujjo olwamaze ne tulaba akatambi nga bakuba ani askari n'agwa ku ttaka nalongo kwebiri bitambula ngambe nga bakuba ngamba nti bazemulaba akatambi nga alien n'abavubuka nga bakuba wamulabyeko nalongo kati nga bw'owulira fulufiga bwakwewerera bwe wabaawo ekibeerawo ng'ate eggaali ya fulufiga yekikoze tuba tulina omu ogamba yonna yonna nti fulufiga si yakikoze ng'ate fulufiga yabadde akwewerera ebyange bibiri byanjawulo nze bwenfuna obuzibu olwaleero nze nyina omuntu anneweera ebbanga yabeera nzise si ggaali byawule anti bali baana be bulijjo tubatambula nabo bannange mbabulire elementi omulabira kwani nalongo tagenda kwogera wano kabadiyo omulabira kwani nalongo akutekinga gundi yeja nalongo kati gwe kishoyagala tukunyonyola ekituufu kale kishoyagala abakulembera kasita bakola ekikyamu banenyaye mbadde njagala kuwulira yeninga alien aba tasobola kikola ye eva bwe wabaawo embeera n'abaana basooke bamutuddize bavunaane abakubye kati nalongo kyotalabyeko okitegeera ogamba otya nalongo waliwo gundi eziriwo Uganda tagenda kutereera ngerimu abantu nga mmwe abalaba amazima ate ne mugaana lwakuba nti omuntu mukwano gwo okitegeera bino bwe buzibu nalongo videos weziri nalongo omuntu ogenda mu ddwaliro nemukuba abasawo nemukuba omuntu wa security zobaga bannange mujjewe nemumukubya ddala ku ttaka bane mwaga tumayi kulabanga bamaze kutta muntu chichi fefe naboogera nalongo fefe natwali twagala alien skin naye hooligans mbwejja awantu bannange njega tubenga tulina amazima okitegera gwogambye nti bannayoga tuli babi naye ate kati kankubulire omuntu atabeera ku sayidi entuufu ye muntu ate omubi ennyo kati nze omanyi obuzibu bwennina nalongo nze nkusabusaba ekintu kimu nkwagala nnyo ng'omuntu oyogerawo ni mukakamuki nkwegayiridde toteekawo contribution yonna kulaga nti kiki lazima asiriseewo asinga naye nga njala kukakase fe abalabye ku videos
wallahi tosobola muwolereza okitegeera I rather nosirika busirisi abantu ne boogera nosirika naye bw'onoggeza kugamba nti mwalabyeko kata olabyeko ddala ng'akuba olugero ng'ayimusa olugalo Naalongo yazze n'eggaali yabadde ayogera nti amateeka tugaagala naye kuno amateeka tugenda gagoberera subhanallah ekyo yakyogedde yani Naalongo bwe tunakkiriza ensi yaffe n'etambula bweti mugenda kulaba nga tuwedde Naalongo saagalo Naalongo abantu bangi bakwagala okitegeera kuba nti oyogeza bukkakkamu oli mukyala Naalongo tosinkinga na botra kuba nti okoze ono omwana tebakuzaana naye bw'aba mukyamu sirikawo gwogende wabbali omugambe nkugulire omugambe alien wano wakozeemu ekikyamu naye wallahi bwe mutaalage muntu akoze ekikyamu tukyali nnyo mabega kambabuire kye ngenda okukolako kansooke ngende ku internet noonye obutambi obwo kuba nze bwedda sinnabulabako bw'oba tonnabulaba sooka obulabe kuba yennyini eyagambye nti amateeka tugaagala nnyo ku luno tegagenda kukola ng'abaana bwe babawaga abamuli mu mugongo oli mutuufu Naalongo naye Naalongo nno otaanisomera akatima akatiitiizi ddamu kwata emmira mpanvu weetunuulire tobeera ku ludda wa muntu nti waakuba omumanyi nnyo alien waaba yakoze ensobi ng'abaana be baagikoze ye mukama waabo era ye yabaleeta ffe twali tetubamanyi nze bannaye nze ntegeera yange kireke eyawukana n'eyammwe saagala omugattemu mbw abaana be ate nga babeera naye yabaliisa yabasasula njinga ekyendabye temulaba saagala njogere bye muŋŋambi kambunoonye mugaye buli kuno kyandisa okukolako wano Nga Naalongo twanditerezeza ensi yaffe lwaki abantu buli omu alina amateeka ge mu ngalo buli omu ayagala okusiba n'asiba ayagala okukuba n'akuba ekyo ekintu ekyakoleddwa ku ddwaliro si kituufu abantu bafa n'omwana accident yagifunidde eri tegifunidde ku ddwaliro naye ate mukyayogera nti abasawo babakuba n'abasawo b'ennaku zino bakutama otwalayo omulwadde mu kifo kyakumukolako ne bakusaba ssente n'obagamba nja bbawa otwalayo omuntu ng'afana akugamba mala kusasula Eddie kakati wano ky'oba olina okukola omulwadde wo omudduse emulago lwaki omudduse ensambye ng'okimanyi eddwaliro lya ssente nyabo gaana okkirize togenda kwata omuntu okufa Anti kakati nsambye ffe tulimanyi ng'eddwaliro erya ssente kubanga nawulidde nti baaganye omukwatako ogenda ng'ensambya Naalongo nze nawulidde nti ekyabanyiizizza mbaaganye nawulidde Kayanja kubanga mbadde nfolowinga Kayanja ennaku zino nti obuluusi omwana baamulaga jjalidde nti kyebaleseewo ssente mutima ne ŋŋamba bannange kulina okutandika bizinensi yo omuntu najja nagamba kola kino nze bampita gundi bw'oba tokikoze ngenze kuleeta ssente oba okitegeera kati oba ogenda wakufevalinga abasawo baganya obbakolako tobawolereza nnyo abamu bafutamadda ate nali ntuteyo omulwadde ne bansaba emitwalo 15 nga sizirinaawaka neemaliriza nga mbasingidde essimu Naalongo ekiriwo ekigenda okuba ekibi kiriwo ekiti nti omwana oyo yafunye obuzibu okitegeera nga munde wa alien skin oba yabadde ne alien skin okitegeera ekyo kigenda mutambulirako paka kakati wallahi bw'ateerongooze okitegeera bw'ateerongooze tetugambe nti yassa omuntu tewali muntu amanyi kituufu okitegeera naye yafunye accident yo giboogerako mbadde mbasaba mutima mulungi asiye mutamudebale Naalongo sinaba ku vidiyo nga ndi mu kubunoonya tusooke tulindeko emboozi ya alien tugireke nange kye nayogedde basooke bagyesonyiwe nembukebere mbulabe kubanga amazima mpulira nga binnuma kubanga nze omulenzi oyo mulabye ng'ajja mpaka waali today ate ffe abantu batulwana entalo ze mutamanyira bunene mutulaba wano ku media gonda banseka naye nga ku Mande baali babbye abaana bange olwaleero wompulira ndi mu nnyumba nzeka nninda bbanga ajje waka obwedda alimu ezo nsonga za alien nga nze simanyi okitegeera nti abantu balina entalo n'ebizibu wano e Uganda nga si be babikoze
Nkugambe munama gundo ekifunza nikyota yinaze era ye musango gwaja ti wano ng'abantu basobola okukuba amawulire nga nebibakwogerako tobiwulirako gwe kennyini nanyini byo kati nsaba mu mutima mulungi mbaagala nnyo abawagizi bange ensonga zaali endi tuzireke mpulira nga zinnumya kubanga obuvidiyo sinabulaba simanyi oba yamukubye kati tuzireke n'obuvidiyo neyo n'abulaba tekujja kuwa amazima kyekisingako njebaleko kale naye gyebaleko taata aba omuntu bw'abaga kwagala bannanga ayogera kino ayogera kiri badde njagala kwogerako ku nsonga ye Uganda eno yosanga ngu abasawo mu malwaliro naye tebakyalina keya ku balwadde kati ekye Uganda kyo simanyi oba kigenda buto kubanga oba otunabasawo bano n'abalala n'abasomesa n'abapoliisi bonna tebalina ssente kati omuntu ali awo alina famire kuva waka kutuuka ku mulimu akozesa transport ali mu nyumba y'empangisano afuna emitwalo 5 olunaku aspendinga emitwalo 10 asusa school fees y'omwana bw'ogenda kutunula omwezi gwonna mulambo gwe emitwalo 5 yaba afuna bw'oba ogibalabalamu kati olaba ngu tesobola kumala ebizibu bye era atasobola kusevingawo akola nawe akeera ku mulimu ng'abandi alina ebirala byayokeredde alina ebirala byayetenga ng'omuntu ngwakole kati kyolaba obubbi bukyali mu Uganda naye abantu tebakya-respectinga emirimu yaabwe oyo omuntu tikijja kumutaana kusaba omulwadde ekituga ngu amuwe ssente olaba nze nkolera wano eggwanga nyindumu omusawo gwe olaba bamurespectinga nnyo anti abasawo beeyo abamu bakola naye abafa ab'e Uganda owaayo ne ssente atakola ky'omugambye amazima waliwo olumu ng'omusawo nga yeetaagamu luyi dako emuntu byerekereza nalongo kasooke nkubuuleyo kino omusawo n'agaana okunkolako ebisano ebinnuma okkakkana ng'omwana wange muzaalidde awo wabweru kirwekiti madamu kati omusawo weeno ssente zibamuwa tasobola kulengawo ng'agende kubba olaba kati keya bibamuwa bamupangisiza ennyumba bamuwa transport ya free bamuwa motoka ne bamusasula omusaala gw'obukadde nga 10 buli mwezi oba 15 kati abasawo beeyo ffe wangi nyabo nayanza okunkyazaako wano mbadde neegomba okwogerako bambi naawe webale kuba na mutima mulungi webale kuba mukyala mulungi wabula nze ensonga gye njogerako awo yali aliensiki yesi yakozeemu kensobi kubanga okuba si ye yabadde solution omulwadde naye bali mukozeko osanga ye yabadde entuuko ye wanje wamulabye ng'akuba mboozi mugireke twamulabye ng'akuba naye nange wempulira ge mazima akati tujja kunyumya kubwowulira tukireke ale naye nga amazima gali nti abasawo balagajjavu ku balwadde omuntu afa ng'olaba bwoti kansala alongo gyebaleko nnyo nimpa nnungi motos kale naye gyebaleko kakati nze ndoga tulina osooka okwebuuza nti ki ekiviirako abeera nga balagajjavu si basawo bokka n'abapoliisi obasanga balagajjavu ku mirimu gyabwe abasomesa amasomero aga gavumenti obasanga balagajjavu ku mirimu gyabwe
tukane wiza lwaki kiri kityo tetujja kugamba nti wali ente ezimala naye Nalongo bw'osanga ensi ng'afuna dokita nga dokita amaze emyaka n'emyaka ng'asoma n'aba nga taweza na bukadde omwezi ogenda agenze mu kukula okufuna akadde kamu n'ekitundu bankubiddeko mazima lwaki tatandika okubba eddagala tatandika geeti ku mulimu gwe lwaki omusa ku mulimu gwe so singa gavumenti yasobola abantu abo ne akasente sijja kugamba nti nga zimala naye at least nga zibasikiriza okuba nga baagala omulimu gwabwe ng'oli ne ab'omuwenguzi ajja kugamba I'm getting everything omwana ali mu ssomero eritegeerekeka asobola okusevinga ssente alina ebirala bye yeekoledde nga kizibu okumuwenguzi wa poliisi obuzibu obuliwo buli ku bukulembeze singa obukulembeze bufaayo eri abantu abakozi ab'omuzinzi kubanga otunuulira amawanga agalimu endasi abasawo abasomesa batwalibwa nga kintu kyamuwe ne bwogenda bugenzi wano mu UAE omusawo muntu kintu kyamuwe omusomesa muntu wa muwendo nnyo era nga otunula amayumba we basula nga gategeerekeka ate ekitali Uganda yet we have each and everything nze obuzibu mbuteeka ku bukulembeze weesanga nga bannabyabufuzi oli n'agenda mu parliament senior 6 ng'afuna obukadde 3 naye omusawo asomye ebitabo n'ebitabo abeerawo ku bulamu bw'abantu ku bulamu bw'ani bw'abakulembeze ng'ate afuna obusente obutaliimu so ebyo byonna byetooloolera ku bukulembeze abasawo abasomesa abapoliisi ab'amagye abantu abo embeera gye balimu mbi enguzi yo mbi naye abo abantu nabo oludda ogenda oba nenyo oluusi olekamu olinajja ku mulimu ng'ali so stressed omwana fiizi bamugobye oluusi bwapangisa bamugoba lwaki taali enguzi ku kkubo lwaki omusawo taatunda obuddagala bwa gavumenti lwaki taakambwalira abalwadde teri muntu yandibadde nga wa muwendo nnyo nga ensonga lwaki amalwa ensi ezirimu amagezi ezirina abakulembeze abalimu omuzinzi ambulensi obwambulensi okugiwulira emmotoka zonna zidda ku bbali olw'okuba bamanyi nti like bawa ekitongole eky'obulamu ekitiibwa obulamu bwe busookerwako omusawo alina okutwalibwa ng'ekintu ekyatika kuba kintu kyamugubu obulamu bwaffe kwe buyimiridde because without them without our lives ne munne bw'osanga amawanga agamu ng'agaffe ate ekyewuunyisa bannabyabufuzi batwala ng'ekyomuwendo ne beeyongeza emisaala ne bakola batya ng'ate tewanene kye batukolera yadde n'omulundi n'ogumu so Nalongo yebadde enteesa yange naye obuzibu bwetooloolera ku bukulembeze nothing else. Kale tweyanziza mikwano mwenna ababaddeko mpulira nga live eno entamye era ngyesonyiye kansooke mmale okunoonyereza ebitambula mu ggwanga omanyi obwedda ndi mu kyalo nkomyewo nga ndaba bagakufango ne bafiiddwa ne ngenda kufango bensanze abavubuka waabwe ne bagamba taliiwo nzira emmotoka netambula nengenda kati byenzeemu okuwulira tebinnyumidde mubeere bulungi mikwano mbaagala nnyo tunaddamu enkya obuzibu si gavumenti obuzibu ffe tetuyiga era ekituufu temuyiga